Kasibante ng'agamba nti oli wadde mbogenda mu kkooti okuwaabira Ssenyonyi kuba enfuna gye yafunamu ekifo ekyo ekyaloopa. Lwaki ye Kasibante si ye yagenze? Lwaki agamba banne? Kubanga Kasibante alina ssente, Kasibante yali mubaka, Kasibante byonna byetaagisa omuntu okugamba alina mikwano gye. Kankumenya emikwano gya Kasibante. Yusufu Nsibambi oyo mukwano gwa Kasibante, Moses Kabuusu oyo mukwano gwa Kasibante. Abo si bannamateeka oba buusabuusa. Ne lumu yennyini mukwano gwa Kasibante era naye munnamateeka. Lwaki takozesa abo ne bagenda ne bawaaba? Abo instructions bagende mu kkooti bakivunaane kubanga agambye nti munnamateeka akisobola. Bano baba basibe bagenzeeyo balina law firms bo basigale eno bamuwe bubi balooyazi babe bagendeyo. Tulina forum gye tubeerako ne Kasibante bagiyita Buganda Think Tank. Eriko balooyazi abasukka 10. Kale nze ampe instructions ngende mu kkooti mpaabire loopo. Ekifo yakifuna mbukyama. Agampe instructions nja kugendayo mu kiikiriro. Abagundi lwaki batuuse wano okuvaamu ebigambo bwe bityo? Omuwabutwa alina emmere ye tabula gwatta. Enjala ebeere kuluma. Sijja kwongerako kirala. Ekyo kibuuzo kyo waako ansa yakyo. Kasibante bamu makadi ya Lubaga. Ya muluma. Nejo press conference wali waggulu ku Georgina. Nejo namubuuziza mutowa. N'agamba nti Lubaga is not for sale. N'agamba ayina kadi nange tunalaba ani anaawangula. Bamaliza baawunzikanga ka by election ng'aba DP bankoze bubi naye ng'aba DP nabakuba era nababeerako bubi. Enugu ya Kasibante tugisuubira era Kasibante singa abadde mulala nga yayogera ebyo ekyo twali kyewuunyiza naye kati ejja kwebuuza Kasibante enugu ku Ssenyonyi agijjawa. Yasooka mu byobufuzi ku Ssenyonyi. Kasibante yali Mmengo nga muweereza wa Kabaka. Emyaka gye yamala mu Parliament gyawere 10 n'atafuukako leader wa opposition. Kati ekyo shadow minister. Bano bonna bakasibante ojja kubalaba gye banaggwera. Ati kati Kasibante ayongera kweziika. Omanyi Kasibante muto wange naye ennugu gy'alina ku Bobi Wine ne NUP ekyukka naye gyali badde anyiigira balala kubanga Kasibante yamala emyaka 10 mu Parliament nga wa DP naye aba DP tebamuwa yadde ku bwa ssentebe bw'oluzzi lwa Parliament alukulire. Kati aba Parliament baba bali mwayadde omuwa obwa ssentebe bw'oluzzi bwa Parliament alukulire. Kati kizibu lwaki anyiigira Bobi Wine era lwaki ennugu agissa ku Ssenyonyi. Kasibante si mbaka wa Parliament yaliko nandi katakyali ebiri mu Parliament ebimukwatako. Kati engeri gye baddu kati ffe tusobola okwogera ne tuwa ebirowoozo byaffe n'enzirukanya ya Parliament tetukwatako yabali abali mu Parliament. Ate bino bena lumu ne bwabireese era ojja kwesanga nga tebigenda kukola ku Parliament eno bwe bagamba nti baagala leader opposition alondebwe. Leader opposition gwe baagala alondebwe si Ssenyonyi kuba Ssenyonyi siye ayinza n'obutaba leader opposition mu Parliament ekola ki? Leader opposition mu Parliament eddaka ayinza kuba nze Sewanda jinga nze leader opposition. Kakati bino bagamba ekibuuzo kye tubuuza ekikulu ennyo agamba nti leader opposition alondebwe mu Parliament ayagala kuyamba ani? Ffe bannamateeka tubuuza mischief ki gy'oyagala okuwonya? Kati abo Bakasibante ne gurupu yaabwe bino bye boogera baagala kuwonya bulwadde ki? But Kasibante bakubanga abadde mu Parliament ekisanja kino yandibadde atya eri Bobi Wine ne ttiimu ye? Because kati kyogamba nti yali badde atya mu eri Parliament yali atya Museveni kuba Museveni mulabe w'eggwanga gwe tulina atukulembera kweri yamuli atya. Kasibante talina kye yali kisobodde kukola bw'abanga tasobola kulwanira mbaka naye buli lw'olwanyisa ffe nga tumanyi Kyagulanyi yakugamba nti nina obuzibu omukono nwanyisa guki gumu guno ogwokubiri ate nina ogukozesa okwata abange nabo bagusika kati nkubisa omukono gumu naye olaba Kyagulanyi akubisa omukono gumu n'abange eŋŋumi buli ŋŋumi gyakuba etoola. Wamulabe gye yabadde eno gindi Kasanda wamulabe nga buli ŋŋumi gyakuba etoola buli ŋŋumi gyakuba point naye kati olaba akubisa omukono gumu ng'ate ono omulaba alina n'abamuyambako Bakasibante bali ne bali bamuyambako olowooza anaakola atya? Oba bagala shapinga kintu because Bobi Wine talina kwogera kituufu kyokka buli kyayogera si kituufu. Ensalawo ya Ssenyonyi mu Parliament si buli kyasalawo nti kituufu. Alina okubeera ng'alina bapolitiiki abaliwo awo abasobola omugayidinga. Ku Mpuuga nga tebabaddewo nga bagayidinga. Mpuuga abadde akola mata. Bano Bakasibante eno group bano bona abayogera ku kiteeso kino nga buwakirabye buli yena gwolaba akyogerako ng'akiwagira bonna bantu ba Mpuuga balina emmandwa gye beetisse
gye basamirira bo kati bano babaka ba messenger balina gwe bakolera. Omanyi olumu ngenda nenyigira Museveni tukalakata emyaka 24 nasigala nga akyayagala naye wabawo olwentuuka ne musonyiwa Museveni kubanga bwabanga mpuuga ku kafo k'obwa loopu ke baamuwanga akamanya amalako emyaka 2 n'ekitundu bw'oba n'abasiimye bamwongera emirala 2 n'ekitundu ng'asobola okulwana oba kukutuka omukira nga munyagu kutukeko alwana oba abantu bafa baffe alwana oba oluda oluvuganya gavumenti luggwawo luggwewo alwana oba Museveni atukalakata paka kaliba atukalakate alwana oba Museveni afuga paka ne muhooza ajje n'abalala bajje bafuge naye nga ffe tetuzze lwakafo kaabwe alida bw'opposition naye nga gwalwanyisa Kyagulanyi ye yakamuwa nze kye kisinga okunnuma kati waliwo ababuuzizza babuuziza Bobi Wine bw'oba oli munnamateeka ndaba wagasomye lwaki togenda n'owaabira Mpuuga mu kooti. Omanyi omubbi bw'amala okuba n'ekizibiti ekiraga nti yazze n'abingira mu nnyumba muno nabba ng'alina ekizibiti omubbi ajja ne yeekalakaasa n'agamba mugende muje poliisi enkwate kubanga omubbi amanyi ebizibiti byonna yabikola ki yabina kati kankuweko sinali yemu mu mateeka kiki kitegeeza omusango Mpuuga gwe baawaaba teriiyo anti wuliriza teriiyo kooti gy'osobola kuddamu kuwaaba musango ng'owawaabira Mpuuga okufuna miliyoni ezo 5 kubanga kooti olwedde erina decision eyawedde ate kati nyose wandaji mukwogerako emboozi eno eri ku lumu oletamu Mpuuga tannaba kujjayo mutwe mu kino ng'oyinza okwawula Mpuuga ne lumu oyogedde kubaagala baagala mu 2023 mwenyini ab'amawulire mwe mwaleeta amawulire ne mugamba nti Nuupu eri mu katiro esattira abaka baayo 20 bali wa Museveni. Baagala si yali namba emu yali Kawalya, baagala ye namba 2. Mukwano gwange Wakayima Nsereko yaddirira asemba wansi. Okitegedde yaddirira asemba wansi. Bano bonna b'oyogerako si bapya ku political scene. Era bino bebakola biba biyamba Museveni. Bino bebakola biyamba Museveni. Tetutwewuunyisa. Era bano tebayinza tulemesa kugenda maaso. Kati mu ab'amawulire mwe mutulemesa okugenda maaso. Kubanga bataddewo diversion yaabwe mutulemesa okukuba ate omulabe waffe katuli ku bano balumu. Balumu si they are nobody. Tebalina kye bali. Mbaka wa parliament. Kituufu. Era nange gye njayanira okugenda. Okuwangula ekifo ekyo ate nga NUP ekutaddeko candidate. Ani yali candidate wa NUP kazi? NUP teyamuteekako. Ani yali candidate wa NUP? Gogambye mubamanyi. Kubanga omuyago ogwo gwaliwo wali osobola okugamba nti ngenda kugira mu DP. I mean mu NUP sijja kugira mu DP. Nena agira mu DP nawangula ekifo ekyo. Omuyita musajja mutini. Kati yawangula NUP. Bw'ojja okujaguzanga bwe wawangudde ng'ojaganya nti kubanga wawangudde NUP. Obuwanguzi bwe tuteekwa okukola tulina bujaganya nga tuwangudde NRM. Nze wano Wakayima mujjayo lwakubanga takoze n'ekijja kunkosa era kinnuma nnyo okulaba nga omubaka waffe wa NUP avaayo wagende omulala yali badde tavaayo naye takoze kubanga bwe yatula mu ntebe yakolera nakyemalira. Okusirikaakwo ani akufunamu ffe tubuuza bw'oyogera ekigambo okumanya ani gw'okolera tukozesa ekibuuzo kimu kyokka by'okoze ani abifunamu oyo gw'oba okolera. Bino byonna ebiriwo bivugibwa Mpuuga ayaliroopa alwanira kali akafu. Kati kankubuuze lumu yagenza okulaba ng'abantu kuba ewaffe emugulu lumu yakiikirirayo ng'ekizibu kyaffe kya leader opposition Ssenyonyi kubanga talondebwa abaka ba parliament. Kyekituleetera amazzi obutaba waffe. Ate nze ndulu nali badde nji kuba gwe gonjagadde mbyogereko. Ssenyonyi lwaki yete yagenda mu parliament balwana nakyo. Gwe gwoguleese mubaka ndi mbyogereko. Ngamba. Lwaki opposition yagana ogenda eggulu? Because ebakuba eggulu yataddewo ku. Kakati kambuulire mbuuza. Eggulu bayisizaayo kiteeso ki nti abataagenze baakifiiriddwa. Kikyo. Kikiriwa. Ofisi ya Ssenyonyi. Ssenyonyi n'agenda ofisi ya Ssenyonyi. Ani yagamba nti ofisi ya Ssenyonyi? Ssenyonyi yasoose okubeera mu ofisi eyo. Kojja ate naawereka. Oyinza okundetera obuzibu singa obadde tuli kojja wange nalikuwaddemu eŋŋumi. Kakati nigati nawe byoleta sintegeera. Kati bino bijja mu budde bwa Ssenyonyi. Ababaka balaga nti leadership ya Ssenyonyi mboofu. Omuti oguliko ebibala. Gwe gukubwa enkonyogo.
webale okukiddiramu goyinza okanyuga ku mutuba enkonyogo neko gwenye sira wako kiriko oyinza okanyuga kejjinja omuti oguliko ebibala inagenda kukendo uli wali ate omuyimbi yayimba nti buli kalungi koofuna kibaluma buli lwoyambuka kibaluma kati banno boolaba bonna boogera bato bange bakasiba nte bano bajja kukola kyonna naye ekizibu kyabwe ffe tubuuzaamu ekibuuzo eki byonna bye bakola ne beboogera ani gwe biyamba bwe biba biyamba ffe ab'opposition bakolera opposition bwe biba biyamba nakyemalira bakozi bannakyemalira ayogerera mu mutima ki abantu bano bangi tubalabye emisana n'ekiro nga bakolera Museveni naye nga beefuula abakolera ffe naye nga indirectly bakolera Museveni ng'ebikolwa byabwe Bobi Wine nga bwagamba nti muli balabira ku bikolwa byabwe ng'ebikolwa byabwe byonna biwagira sitaani ng'era buli kye bakola kyonna mu nkola zonna okiraba nga kikola kyabwa sitaani ng'era bo mu mbeera zaabwe zonna bakolera ani bakolera sitaani kati omuntu akolera sitaani tasobola kwekweka nti akolera ffe netukkiriza nti akolera ffe mwami lumu ekyamazima nze saagala gamba nti sirooya kubanga lumu namulabako nga Royal People's Progressive Party ekibiina mwendi ate sinaba kukerera mu records kukakasa oba lumu ddala yagenda nayenrolinga ku bba kati ekyo nja kinoonyereza nkizuule naye ne bwe kibanga tebikola kino ekiteeso teyakireese nga looya era teyakireese ku lwaba lawyers teri lawyer n'omu yakoze eki yamutumye kuba ffe ba lawyers tumanyi ekitongole ekitwogerera si ye lumu era si mukulembeze mu legal fraternity therefore bw'abanga ye yadizayininze ekiteeso kye nga bw'ali tumutegedde tongera bongezi kumulaba naye nga sitwamulaba jjo sitwamulaba luli lumu ebikolwa bye byonna biwagira sitaani era bw'abanga awagira sitaani ateekwa kubanga sitaani kati kitegeeza nti manyi ekyo kirimu leadership ya Ssenyonyi tebadde nnungi eri naddala ba senior MP nze mbeera ku parliament mu press conference nolaba ba MP abakaja ekisanja kimu bokka nga bebaze mu press conference nga Ssenyonyi agenda ka addressinga naye luli nga mpuuga waali nga ba senior bonna bajja ne batuulawo na addressing omanyi bayita ennugu kiringa kati gwe ewammwe nga si gwosembayo obuto taatawo n'agenda akuwa obusika n'atabuwa mukulu wo bw'onaayita olukiiko mukulu waakulaba nga gwamujooga kubanga mu ntebe mwokutudde gwe kitaawe kati bano ekizibu kyabwe ennugu naye bateekwa kukkiriza nti buno obukulembeze teri bukulu butava eri Katonda leero Ssenyonyi erida opposition baagala tebaagala si bo nalabako bwe bajjawo Winikiza ne baleeta akyani bino manyi abasinga obungi mu abato temunnabiraba bino tubirabye bibaddewo bwe bajjawo Winikiza kuba Winikiza yali akoze n'amaanyi ge gonna era ng'opposition agikutte mu ngalo obuzibu obuva Winikiza kuwagira Nandala Mafaabi ate muntu n'awangula muntu bw'awangula yawulira bubi nga yateeka okuba ne leader of opposition mu palamenti era n'asikayo Winikiza yali akola n'ateekayo akyani era gye byawunzikira nga biyambye Museveni ffe buli muntu yenna akola akakolwa ne bwe kaba ka sekendi 2 naye nga Museveni akafunamu point ne beba 0.001% oyo aba mukozi wa Museveni era aba mulabe waffe nalabe Kasibante ng'agamba nti oli waddembe ogenda mu kkooti okuwaabira Ssenyonyi kuba enfuna gye yafunamu ekifo ekyo ekyaloopa lwaki ye Kasibante si ye yagenze lwaki agamba banne kubanga Kasibante alina ssente Kasibante yali mubaka Kasibante byonna byetaagisa omuntu okugamba alina mikwano gye kankumenyera emikwano gya Kasibante Yusufu Nsibambi oyo mukwano gwa Kasibante Moses Kabuusu oyo mukwano gwa Kasibante abo si bannamateeka oba buusabuusa ne lumu yennyini mukwano gwa Kasibante era naye munnamateeka lwaki takozesa abo ne bagenda ne bawaaba abo instructions bagende mu kkooti bakivunaane kubanga agambye nti munnamateeka akisobola bano ne babasibe bagenzeeyo balina law farms bo basigale eno bamuwe bubi balooyazi babe bagendeyo tulina forum gye tubeerako ne Kasibante bagiyita Buganda think tank eriko balooyazi abasukka 10 kale nze ampe instructions ngende mu kkooti mpaabire loopo ekifo yakifuna mu bukyamu agampe instructions nja kugendayo mu kiikiriro abagundi lwaki batuuse wano okuvaamu ebigambo bwe bityo omuwabutwa alina emmere ye tabula gwatta enjala ebeere kuluma sijja kwongerako kirala
Iki kibuzo kyo wako answer yakyo. Kasibante bamu makadi ya Lubaga. Ya muluma. Nejo press conference wali waguru kujojina. Nejo namubuziza mutowa. Na kama nti Lubaga is not for sale. Nagamba aina kadi nange tunalaba ni anawangula bamaliza bawunzikanga ka by election nga abaddipi bankoze bubi nanga abaddipi nabakuba era nababeerako bubi enubu yakasibante tugikisuubira era kasibante singa abadde mulala nga yayogera ebyo ekyo twali kyewunyiza naye kati ejja kwebuuza kasibante enugu ku Ssenyonyi agijjawo toka mbyobufuzi ku Ssenyonyi kasibante yali Mmengo nga muweereza wa Kabaka emyaka gye yamala mu parliament egyawere 10 atafuuka leader wa opposition kati ko shadow minister kati nata akola de shadow minister wadanuka kachini